Akoye Chibataka, Londa Chagulanyi Center Mukuba President. Yes, Sebo. Enchuka chuka ya tu sete tuina muntu mulala. Yes, Sebo. Tuina Chagulanyi Center Mubobi Wine. Yes, Sebo. Eyo yensibuko y'obusungu bwe boolaba Nabbanja Speaker Anita Among bwe batadde ku bantu olw'okuba nti munnange bonna bamaze okubeera nga bakkiriza, bamaze okubeera nga bakakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ddala ye mukulembeze owaabwe gwe beerondedde okusobola okubajja mu katuke balimu ako bannakyemalira. Aliyo no Bobi Wine yakuyita mwayinyana tukole tuti buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe tulyamu abalungu bantu bateekaane ayite n'embuyaga zakole ki kubanga muzeeyi akaleta demokrasi tetulina kyakola bwe kutaba kujooga oba kumanyiira oba kutwegesiwalizaako ddala lwaki omuntu yandibadde atubuulira ekyokukola nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja mukole emirimu gyammwe mubeere eka temugendayo muleke omuyaga guyite gugende. Baagala okubakakasa nti takola makulu naye ng'abantu bo balaba takola makulu. Anita Among naye still abasibe be basomba okutwala ku zi campaign byonna gye balaga abantu babangoola buli kye boogera ti Museveni kino kyakoze ng'abantu temutubuulira naye bo tebayiga. Kati kuno bwe kutaba kuswala simanyi ki oba kigambo ki kituufu kyakukozesa kubanga kuno kulinga okuswala kwennyini naye munnange bagamba nti ekiti kitava kusengejero kifuuka wankindo naye bano kiraba enkindo zibabunye naye tebawulira abantu babaganye ne batuuka okubeera ku laale zaabwe zennyini kubbo temutubuulira abantu temutubuulira ti Museveni abeewo totubuulira Museveni totubuulira naye bo munnange bakyalemeddeko. Kakati Bobi Wine ng'anaatera okusimbula okugenda e Bunyoro yategeezezza ku bizibu ebiriwo naddala ne Bukeediya ku kulonda Anita Among engeri gye yafutyanseemu gwe babadde balonze okubeera ng'akwatira Nuupu Bendera ne Nabbanja engeri gy'agezaako okufutyanka Abanyoro okulondawo kye baagala n'abo abogerera mutabani we ne Bobi Wine mu bisiyaga. Mu bitonotono njagala nnyo okusaamu ekitiibwa sister waffe Masi Alupo. Mwina mulabye nti Anita Among yamanyi tebalina mwesimbako e Bukedeya era bonna abamwesimbako akozesa obumenyi bw'amateeka bonna okubajja mu race. Yanokiriza already bakandidate basatu n'abajja mu race. Kati tuleese omupya Anita Among twagala era tulabe empisa zo twagala era tulabe tugofuga ekoti gofuga electoral commission era kyoyogera kyekikola so tuleese asiyo era yagenda okubeera candidate waffe naye nja kwogera ne kumenyi bw'amateeka obukole bw'abapoliisi n'abamagye mwalabye senior superintendent of police omukyala gwe bayita Annabella campaigningira Kasolo mu uniform ya police mwalabye n'omusirikale omu wa Air Force gwe bayita Lieutenant General Okidi nga naye campaigningira Museveni ngagezaako okudipu campaigninga ffe yakugenze ne maaso n'akola ekyobuswavu ate okulumbagana abaana baffe mwamulabye nga parading ebifaananyi by'abaana baffe n'ebirala bifaanana bwe bityo
ebyo tubivumirira bimenya amateeka naye tetugendako mabivumirira kwokka era tujja tekenga ne steps ze tujja okubategeeza mu biseera ebiddako. Mwalabye nti bagenda mu barracks ne bajjayo abasirikale ne babambaza uniform za yero. Museveni alabike nga alina abawagizi. Tekyakomyawo, mwalabye ebbaluwa Kaawo gye yawandikidde abakulira amasomero ng'alagira abaana baabwe abaana b'essomero bagende babawe t-shirt eza yero bajjuze ebisaawe Museveni byabeeramu alabike nga alina obuwagizi. Ekyo nno kyongera tulaga nti musajja mukulu ayidde abulako majaani. Mwalabye Nabbanja ng'alagira abantu b'e Bunyoro nti bwe tujjayo okuba kampeyini basigale mu nnyumba tebavaayo. Nabbanja owulira bulungi tujja Bunyoro kati katulabe bwe kitandikawo tuwama abaana ba Bunyoro kabalegalega kati tuli mu kkubo ne tuyijja abaana b'e Bunyoro. Thank you very much. Looking forward to a safe, positive campaign. I will once again say it. Kanchidemu discipline yaffe twagaza abantu empisa zaffe n'obuntu bulamu ebitwagaza abantu gene maaso ne discipline yaffe katulumbe. Yes, I think it's also related. Wotwogera kuba candidates abamu okubeera disqualified ne bagibwa ku lukalala lw'abalonzi oba voters register. It speaks to a compromised electoral commission. We want to know in that particular regard, has the party received the official voters register? Has it sifted through it to ensure that it is a credible one? Because I think it's one of the tenets of a credible election, both in Uganda and English. We are going to address that matter in the coming days. Right now, we are focusing on exposing all the impunity. Of course, we took our touch in Binebi. Charwana na network. Abaana b'e Bunyoro temusembere wali Kyagulanyi wajja mwegalire mu mayumba. Shemu Aponiyo Nabbanja Musaalini Musatini. All right, tuli mu Bunyoro. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuusewo era bw'atyo asoose kugulawo ofiisi. Abantu b'e Bunyoro bano mubategeeredde ebbanga ddene. This time around I don't think that mujja bategeerera. Alright, nkulamusizaako Munnayuganda yonna gy'oli naddala gwe agoberera Ghetto TV. Osibye otya muganda wange? Genda kulaba ku gaali nga ye ekigendererwa kyayo eyagala buyinza. Wabagamba kubukubunya obugaaligaali obwabayaayo obukolebwa nti bugenda kunyugunya bantu, bugenda kuba bantu, bugenda kumalako bantu mirembe. Eno eggaali egenda kuba eyagala buyinza ng'eyagala ntebe eyo ebanzibu. Eyo wekalawo nti kati etandise okumuginga esitambula muganda wange weyotika mu kkubo yaalyo ofuuka ebanzibu eyo. Kati kenga olwadde omanyi ya His Excellency Bobi Wine ya pulezidenti ng'omanyi muganda wange ebintu si byangu yadde n'akamu naye abantu bo baagala buyinza. Tobanyumiza. Bumwanyi batucyankalanya makubo naye era finally tutuusewo wano ate tumuvinga speed kubanga tugenda Kagadi. Naye abaana b'e Bunyoro nyina ensonga nga 3 oba 4 ze njagala okwogera nammwe. Okusooka, tetwasobola kwogera nammwe mu 2021 baatugobanga ne tiyagaasi n'amasasi kubanga tebaagala tuconnectinge. Since the days of colonialism,
okuva mu nnaku ng'abazungu bakyatufuga abazungu bakozesanga nnyo divide and rule. Abazungu bakozesanga ki? Divide and making sure bana abantu tebasinkana. Make sure you divide them. Abacholi babereri, abanyoro babereri, abasoga babereri, abaganda babereri, awosobole kubafuga. Ndi musanyufu ncheno generation especially mu abavubuka abato muri past that bimwa dozona nete zikola. Naye ne bandi badde bazibba singa wealth singa bugago buli wano buyamba abantu ba wano kyandibadde ekichenjinga forever. Ekyomukisa omubi tekisobola kubeera bwekityo kubanga nammwe mumanyi nti Museveni all the time abeera gamba my what? My oil. Abeera gamba ki? Mumuwulidde tagamba our oil, tagamba the oil of the people of Uganda, tagamba the oil of the people of Bunyoro, agamba my oil. Njagala okubabulira mikwano gyange until paka nga tugobye Museveni obugagga bwammwe ne bufuko bwammwe awo musobola okubako nekyemwogera. Kati kambabulire nekino ne bwe bandibadde nga bawa only 10%, ezo zandibadde percentage ntono nnyo for the people here. Nene 10% tebagibawa, bagamba 1% ate nayo tebagibawa, ate tebagenda kugibawa. I am telling you that omusajja atufuga ali more than 80 years. Agamba buli muntu bulijjo takyabeeguya. My brothers and sisters, look at us. Raba bwe tufaanana. Tuyina a big future. The future is in our hands. Zize wano kubasaba mutuwe chance, mutuwe obuyinza to creating a Uganda empya. Tusobola okuteekawo Uganda empya. Tuyina capital. Capital is the wealth. There is oil. Wano wetuyimiridde waliwo oil. Capital be bantu. Look at the age. Muri bato nnyo tibwe tusalawo tufokasinge in the right direction tugenda kozesa obugagga okutransforminga wona. That is possible. Njagala okubasaba mikwano gyange mu opening your eyes. Secondly, byonna gye tuyise bagobye abantu ku mataka gaabwe. Bagobye because bwe balaba obugagga nga buli mu ttaka nga babasengula ku mataka gammwe. Over time family ya Museveni owning ettaka wano mu Bunyoro in tens of miles ofuna otya mile 10 ez'ettaka kubanga oyinawo wiri. Ebyo munnange abimanyi yekka yasobola bitegeera. Kakati bizonto bwe bityo byabakidde Nabbanja nga ye Nabbanja ng'olaba vidiyo eno fuba ogyongerayo Nabbanja agirabe tumanye ajja kunyiiga banyiiga mangu naye tetumuvumye tetumutyobodde twogende bituluma bw'anaaba abifunye n'abitwala bulungi Katonda yeebale kijja kuba kirungi bw'anaaba abirabye n'anyiiga bunyiizi itisoka anyiige ekyokukola tewali asobola okutusiba asobola okutukuba asobola okutugobesa emirimu gye tukola asobola n'okutugoba ne tuva mu ggwanga lino naye ko okwogera tugenda kwogera era tutandise efe bizonto Mama Nabbanja katusooke tukujjukize tukuyita maama naye si gwe atuzaala tukuwa bukitiibwa ng'omuntu omukulu bwe kibanga nakyo kibi ekyokuyita maama ojja kumala gatusonyiwa ekyokukola tewali kasita naawe okimanyi tituliriza onto Mama Nabbanja ow'ekitiibwa ennyo sooka ojjukire bino mu mutima mulungi ozaalwa Kakumiro azini Kakumiro okuva wano mu kibuga bw'oba olwaleero okutuuka e Kakumiro maama gye wazaalibwa ekkubo ery'amangu osimbula wano n'okwata Mityana n'olumba Mubende n'oyingira Kakumiro kilomita 182 mu mmotoka edduka nga zayimiriddeeko zibe essaawa 4 n'eddakiika nga 2 ng'oluguudo lulungi singa zino eziriwo eza gavumenti yo gy'owaana okukamala kakati ku zino ezammwe ssaawa nga 5 kitegeeza wava wala era si walungi singa waali walungi wandibadde tovaayo tetugendangayo era tetumanyiiyo naye muli tukakasi nti Kakumirowo tewaliyo ddwaliro ly'oyinza kulwaliramu agaliyo gonna galwaliramu banaku si bantu nga ggwe era tolwalirayo wasomera Nkoko primary ne St. Edward SS Bukumi aga amasomero gonna siga abaana b'abagagga okusomera Nkoko kitegeeza mwali baavu singa mwali bagagga yandisomedde Kampala naye si Nkoko tumanyi nti okimanyi bw'amala okusoma emirimu tewali n'okwata ku nnoni kitegeeza busomesa era sidda nnyo wakati wa 9 ne 96 ng'oli eyo okusomesa kitegeeza ki ekyo bw'oba oliko omusomesa ennaku yaabwe ogimanyi era ogitegeera kakati leero bakaaba omusaala tegumala Nabbanja osiri
tuyise ogamba babagobe twogeddeko bwogezi si kye ekituleese ekyatuleese kirala era kati wetulaga bwe wakoowa obusomesa n'ofuuka kansala ow'eggombolola era ey'enkooko tukakasa bulungi nti bw'oba oli kansala oweeyo enkooko omanyiyo bulungi waliyo eddwaliro ly'osobola okulwaliramu oba enkooko eyo waliyo eddwaliro lye batwalamu omwana wo oba maama wo n'ogamba kiryoke n'otaba na kutya wadde mukyala Nabbanja ekyo ajja kunyiiga ate si mukyala baagala nnyo ebitiibwa so muyite kyamaama ekyo akyagala maama Nabbanja omuvubuka yakeera n'agamba pulezidenti nga buli omu atidde kyekiri ewaffe amalwaliro mabi nga tavuma pulezidenti nga muyisa mu maaso nga mwetowaze nnyo nga yeewombeese era ne pulezidenti eyandibadde anyiiga yamanya nti kisoboka kyeyava akutumayo obusungu bwavaawa obukugambisa nti mwesiga bamukwate yali akoze eki nga tufuna gagamba nti mwesigwa yakwatibwa n'akola statement n'ateekwa oluvannyuma yenna ng'atidde yali takwatibwanga tumanyi nti okimanyi nti abantu bangi balimba mwami Museveni nga naawe obamanyi bafuba okumumatiza nti ebintu birungi era abantu abo bafuba nnyo okulaba nti tafuna kituufu bamulimba okukamala tukuteeke mu abo abalimba Museveni bwe yatuma okebere wasooka mukono n'osanga nga wabi ng'abantu bakaaba tumanyi nti okimanyi nti era kwolwo lwennyini ekyuma kyekayunga lwekyakanikibwa kubanga okimanyi nti temulondoola akati ogamba otya bakwate omwana kubanga yagambye mbulina ekyuma kifu mwagala tusirike mutufuge nga mbuzi ye gw'onyiigira ki nga tebalimbye ggwe ekyo nno kye wakola okukanga omwana kyali kyakugezaako kulemesa balala mutaddamu kunyega ekyo kye mwagala maama Nabbanja ogala tuli bulungi ebyobulamu bya wano ddala biri bulungi n'omala olwala ggwe ebiri siriyasi olwalirawo wano gwe Nabbanja ggwe mu kifo ky'okusiima nti omwana ayogedde oyagala bamukwate bannange mulimba maama Nabbanja kyogamba tokimanyi okiwulira gusooka nti amalwaliro mabi enkooko gye wava eddagala gyeriri tumanyi ojja kunyiiga naye katwogere bw'oba ng'onyiize oyagala kutusiba tosindika bangi tuyite twereete naye tujja kwogera ekyokukola kisobola kakati Nabbanja muyite maama Nabbanja wonderful akyagala nnyo anti ekitiibwa mu kuvaayo olagire bakwate omwana wabadde oyagala tulowooze ekimuli bwe watuuka emukono yo wasanga walungi muve nno mu kwekaza ebintu biganye tewali ddwaliro nga bya gavumenti gy'oyinza kugenda n'ovaayo ng'osiimye kyova olaba nammwe bwe mubeera mulwadde mugenda nakasero mengo oba nsambya embeera bwegaga ennyonyi ng'esituka era banene banno abaakatufaako tebafiiridde wano bafiira wabweru n'abafiiridde wano mu kuziika bagamba nti tubadde tutegeka kumutwala wabweru amalwaliro gammwe aga gavumenti tegalina byuma ebiryo tebikola kyokka ebimu ku ebyo byafa obuntu butono naye ababikanika batunula butunuzi kubanga baagala mubawe enzigula ebipya amalwaliro gammwe tegaliimu basawo abatono abaliyo mwabatamya omulimu batudde butuuzi nga bagoba visa bakamba okamala batuyisanga mbwa ate byonna mubimanyi lwakwebuzaabuza abasawo be mulina bakola emirimu esatu abeera mu ddwaliro ekiravuga booda alina akaduuka ke atunda sukaali ebyo byonna abikola lwa misaala mitono tulaba ebyo tusirike era mujja kutusiba mukyala Nabbanja muyite maama Nabbanja kyogamba bulijjo okiwulirangako nti mu malwaliro gammwe basalako amazzi n'omwezi ne guwera obukyafu ne bubuna mu ddwaliro lyonna omanyi kyekitegeeza okubeera mu ddwaliro nga temuli mazzi eddwaliro lyonna buli anaayogera ng'ogamba bamusibe gw'olwalira nakasero naye omanyi ekiri ekiruddu omanyi kiruddu bw'awunya tetulina okukyogerako